tufunye information nti nno bano abasajja batadde abasajja abasemwayi ku kisaawe Entebbe. Omukulembeze w'eggwanga watuuka bamukwatirewo naye bannange twagala okubalabula temukola ensobi, temukwala ensobi ne mukwata kabiriiti ka Uganda kamuwe kati. The return of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda beesunze olunaku luno, buli muntu abadde yeebuuza lunaku ki lwakomawo. Lwaki batugamba bugambi nti akomawo ne tebatubuulira lunaku? Yavudde Ddaaki yennyini n'ateekayo posting alaga nti nga 5 omwezi ogw'Ekkumi agenda kubeera mu ttaka mu ggwanga erya Uganda, kubanga akyalina obuvunaanyizibwa bw'alina okutuukiriza ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'Ekkumi mu ggwanga erya South Africa, naye nga 4 alina abantu b'alina okusisinkanamu. Olumala ensisinkano eyo nga 4 bw'ati agenda kubaasitula nga 5 agenda kubeera mu ttaka mu ggwanga Uganda. Bannayuganda awo ne kibazzaamu amaanyi kubanga baafudde ku bigambo bulijjo bawulira nti akomawo nga beesunze beebuuza ddi. Kaakati oluvannyuma lw'okonfaminga date, buli munnayuganda agamba nga 5 omwezi ogw'Ekkumi tewali kukola kintu kyonna twalumyosezza dda ku kalenda zaffe. Tugenda kubeerawo nga tulindiridde omukulembeze tumwanirize mu bitiibwa, era nabweguto ne poliisi nayo tetidde. Era budde abantu bagamba nti temugeze okulinnya ku kisaawe okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akyalina emisango gy'alina okunnyonnyola nga yakatuuka mu ggwanga Uganda, kubanga poliisi yamuggulako emisango gy'okusiga obukyayi mu bantu. Era nga kigambibwa nti eno fayiro yateereddwa ku CID ekibuli nga baagala okutuuka ku kisaawe akwatibwa atwalibwa ekibuli annyonnyole ku nsonga ezimuvunaanibwa poliisi. Bannayuganda babagambye oyo si mwana muto ate si mubbi nti agenda kubeekweka. Tulina okumwaniriza paka lwe tunaamutuusa ffe gye twagala okumuteeka, then mumuwandiikire ebbaluwa emuyita yeeyanjule ku CID era ajja kuba asobola okujja. Wabula babalabudde nti singa mukola ensobi ne mumukwata bukwasi nga yakatuuka ku kisaawe olwomubanga bakwata omubbi, Bannayuganda mugenda kuzuzumba nabo kubanga bo balindiridde pulezidenti waabwe kumwaniriza. Bwe munaba mumututte ku CID beetegefu okuyiika ku CID bonna bamwaniririzaawo, kuba mujja kuba musazeewo nti bwemusazeewo kumutwala Bannayuganda bwe baba bamulabirako bagamba temukola ensobi ne mumukwata nga yakatonnya ku kisaawe, mumuleke Bannayuganda bamutuuse waka, then mumuwandiikire ebbaluwa emuyita ajja kujja yeeyanjule ku poliisi. Ffe tulinze ennaku z'omwezi 5 teziri wala. Naye bannange twagala okubalabula temukola ensobi, temukwala ensobi ne mukwata kabiriiti ka Uganda kamuwe kati, kubanga oyo ye pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tufunye information nti nno mumulinze ku airport, watuukawo mumukwatirewo mwagala kumuggulako misango mbuno yakumamu abantu omuliro. Bwe yakumamu abantu omuliro naye temukola ensobi, temukola ensobi. Mukimanyi bulungi oyo pulezidenti takyakwatibwako, era we mukwata ku Kyagulanyi muba mukutte kuffe. Nze komanda Waiza, era njagala okukowola Bannayuganda bonna tisenga bano bakola ensobi bweti emugweti ne bakwata ku pulezidenti waffe webati ne bamala bamukwatako obukwase engalo zaabwe, bagenda kumanya ki Uganda kyetegeeza. Anti omanyi batufuze ebbanga ddene nnyo nga batugamba muno Bannayuganda tuli batiitiizi, era namwe eyo mubiwulira nga namwe abalaba byogera muffe tuli batiitiizi twakyetuuma nekyetuuma, nekolole mugenda okumanya nti Uganda yali embwa, mugenda okumanya nti Uganda erimu ebimenke. Senga mukeera ne mukola ensobi ne mukwata ku pulezidenti w'eggwanga. Era njagala okwebaza Bannayuganda mwenna abasembedde, mwenna ababadde mugezaako communicatinga nange ne munkubira ku busimu nga muli mu Kampala, abalala muli mu bitundu by'Entebbe, abalala muli mu bitundu bya Wakiso. Mwebale nnyo omukulembeze w'eggwanga. Anytime from now tugenda kuba tubabuusa kubanga twetaaga abantu abagenda okumukira ku kisaawe Entebbe. Ate tetulina bwe tugenda kusaba lukusa kubanga oli ye pulezidenti yagaba olukusa. Ye pulezidenti w'eggwanga, ffe tuli bajjeno be era ffe tukola emirimu gye. Oli ye commander in chief, teriyo mulala nnyo ani gwe alowooza muli balina omusaba olukusa. Kati gwe nange okolerani okolerani gwe tukusaba olukusa? Museveni akolerani? Yabba obuyinza bwa Bannayuganda, tekyaliyo asobola kumusaba lukusa. Twagala okutegeeza Bannayuganda obuyinza bulimu Mulamba, era mwe mwalonda pulezidenti ono, era mwe mulina okumuwa amaanyi.
era kyovula batugagamba nti kyenzi nekiseera tugobe bano abasajja n'amaanyi abatwala obuyinza bwaffe n'emmundu kubanga mukimanyi bulungi amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'emmundu amaanyi. Nsaba bannayuganda mujje ku ntebe airport tebabatiisatiisa ne bwe banaateekawo road block ezenkanawa tugenda kuziyitako kuba tugenda kuzimenyaamenya kuba tubasinga amaanyi. Bannayuganda mbabuulira mujjewo bino ebibuuzo bye baatutuuma muno tuli batiitizi ffe tetuli batiitizi. Mujjukire bulungi olutalo lw'omukinaana lwalwanibwa baki si bannayuganda entalo zize zibeerawo mujjukire okuviira ddala ku bwa Ssekabaka baani abaze balwana entalo wano mu ggwanga. Tutuli batiitizi yadde mulundi n'ogumu so njagala mutegeeze bannayuganda bonna nti tugenda ku airport twagala akakadde k'abantu n'okusoba n'obujja obukadde 2 n'obujja obukadde 4 bonna obwa bannayuganda tulwaniriza ku airport kubanga oli ye mukulembeze eyalondebwa gwe tugenda okukima era mwenna tewaba waasigala waka ku lunaku olwo kubanga okukyusa eggwanga kuno kwe kugenda okukyusa ekibiriiti beegi ekigula okukyusa eggwanga lino kwe kugenda okujja ziri fast pharmacy ze bazimbye mu national faro okukyusa eggwanga lino kwe kugenda okumalawo obuli bw'enguzi okukyusa eggwanga lino mugenda kutandika okulaba omusolo gwammwe nga bannayuganda bwe gulaga okukyusa eggwanga lino kugenda kustopinga okwewola essente mu banka y'ensi yonna nga tezikozesebwa abantu batono okukyusa eggwanga lino kugenda kumalawo tribalism ali mu ggwanga okukyusa eggwanga kuno kugenda kumalawo buli kimu kyemulaba nti bannayuganda ffe twatuukano nakwatu ffe tumanyi nti bannayuganda tuli baavu naye nga tetuli baavu tukimanyi bulungi nti Uganda gye tulimu ngagga mumukimanyi lwaki eyitibwa Pearl of Africa lino lyekkula lya Africa bwekkula lya Africa libeera litya nga lirimu abantu abaavu mujjukire bulungi eno Uganda yali ewola zi Saudi Arabia ku mulembe gw'Abamin Dada mujjukire bulungi eno Uganda yawolanga zibungereza ne banange musajja godi busensi yaffe nedda ne mukati Uganda eno yawola bungereza kiri kuliko amaja Uganda eno yalisanga ezo Saudi Arabia zi Dubai ffe twali bakabi ne katutunulira Dubai tunako ne tusobola gikompare tesirabula obusobola wano buneba bu Kenya so bannayuganda musituke mujje ku airport tukime omukulembeze w'eggwanga atuwe order esembayo kubanga Polo yandifuuwa wiso yaleka kibagambye Polo yandifuuwa wiso mubeerewo nga mulaba enkyukakyuka ng'ejja mu ggwanga lyaffe tubakowoola mwenna nkowoola abaana b'e Busoga nkowoola abaana b'Embalala nkowoola abaana b'Omwaluwa nkowoola abaana b'e Fort nkowoola abaana b'e Kasese nkowoola abaana b'e Bugisu abaana b'e Mbale nkowoola abaana b'e Kasese nkowoola abaana b'e Busia ku boda abaana b'e Bwera abaana mwenna bannayuganda mwenna mujje tukime president ku ntebe airport mubeere alert ku page zaffe nga musitunulira kubanga tugenda kubabuulira nga yakalinnyonyonyi bwati agenda okutuuka nga ffenna tuli ku airport kwateri gwe tugenda saba lukusa kwateri alina buyinza tuwa lukusa oli ye president w'eggwanga tambuza video